Tugamba nti ekimala kimala. Mu kino wano wenjagala okusinziira nebaze His Excellency Robert Kyagulanyi. Honorable abagambyeko nti nze nali mu FDC. I was a NEC member nga ntula ku lukiiko olw'oku ntikko. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi bwe yali ajja mu byobufuzi nali omu ku baamujavuna yajja ofe ku FDC netuuza olukiiko lwaffe olwa NEC netuuseeka natugamba nti Kyagulanyi akwata etiketi ya FDC bwe MP nga tulaba tubanga ndowooza mwabiwulira naye yo olw'okuba nti yalina okukkiriza okw'amaanyi. I think it is true. Honorable Kyagulanyi, His Excellency, Katonda ye yamutusindikira. Kubanga obuvumu bwakozesezza mu lugendo luno. Obuvumu bwakozesezza mu lugendo luno lwe tulimu. Olabira ddala nga lusukka okusalawo kw'omuntu. Katonda ndowooza naye yeekanga nga Katonda amusindise mu kkubo. Awulitawo ngenda kutebera ekkubo. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Kakati basebo ne banyabo. Tugenda kuwanika ekikonde kyaffe mu bbanga. Nze Luwembo Habibu Ssabakunzi wa NUP ntwala obuvunaanyizibwa nga neesigiddwa Honorable Namboze Bakireke kuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tusinziira wano mu Mukono municipality okulonkinga tiimu Kanonye. Era ng'olwaleero tusoose ne ttiimu y'ababoodabooda abasobye mu 400 bagenda kutandika omulimu gwabwe nga bagutandikira wano mu Mukono era mpa obweyamu gye muli ky'omulimu omulungi gwe mutandise olwaleero ngenda kugutambuza ebitundu by'eggwanga ebirala byonna. Bagagga nembagamba mulaba mutya tusooke tuwandiise kampuni buli omu ateekemu emmotoka ye ng'agitadde mu kampuni musooke mulabe sente ze mulina ne bakkiriza ne tuwandiisa kampuni ne tuteekamu buli omu emmotoka ye ne bakola kampuni ye bayita mbawe obweyamu sigenda kufuna kifo kye ŋŋenda mu kyonna mu ggwanga lino ne sibaguza idea eno. Era bwe mbanga nzibaguza nja bagambanga nti idea eno nagijje Mukono ewa maama Namboze. Kaakati kijja kuba kibi nnyo abagikoppye ate ogikola ogibasinza. Results ne zijja nti abeehoyima President bamuwadde Akalulu by 98%. Abe Mukono nga bali mu 93. Ekyo mukikolera obutabaawo nekijja people power nekijja abantu enkyukakyuka gye twagala ne gundi ezimu media houses ezimu batukugira obutayisaawo programu zaffe ez'okuyega kati okuyega tukutwala ddala mu bantu abantu ne babeera nga beekuyega buli lunaku amakubo gonna agali available tugenda gakozesa. Era programu y'emu eyamba ne bakandidates baffe bonna. Honorable Namboze agironkinze mu municipality ne Woman MP ebeekola ki era kyova olaba ne Woman MP flag bearer waffe abaddewo
ne chairperson owa district ebemu emkolachi so eyambira ddala ba candidates bonna abakutte simbo ya ambulera pa Mukono municipality ngenda jiguza constituencies zonna ezikola Uganda tulabenga mu buli kitundu ky'eggwanga nga gyeringa bolaba bwe tubadde tulina structure ya kunga etambuza emirimu gy'ekibiina migazi nekati ene ya Kanonye eri specific ku mulimu gumu gwa kunoonya kaki kalulu yes eri watambulira ku luguudo olukonga tasasudde third party muzitusaba bazitusabya mu bukambwe nnyo lwaki ffe muzibanja tuzibanja nga tulinga abeegayirira ebyo bye tulina okukomya bassebo ne bannyabo bye tulina okukola ki yensonga lwaki mulaba gavumenti ya nakyemalira erwana nnyo okulaba nga tetwogerezeganyako nammwe to the level that honorable numbers ofuna olukiiko lw'aba boda abagenda okukanoonya alina luleeta mu maka ge abagamba nti nno mwekolemu omulimu mbasange gye muwangaalira kati singa tuli mu dduka ebyo mubimanyi ensonga lwaki tebaagala tuwuliziganye nammwe buli lwe mufuna information efaanaganako bwetyo ne musituka ne mugamba nti third party ekola ki kitegeeza muba muzibikira pipe ezibadde zitwala mu nsawo zaabwe si bwe guli muba mubagamba nti amalwaliro mugaseemu sikaani mugaseemu eddagala mugaseemu abasawo kitegereka kati ekyo tetulina bwe tugenda kikomya okujjako nga twembulesinze enkyukakyuka ne tuleeta Gordiano Katonda gwatuwadde mu bukulembeze bw'eggwanga lino bwe takikola abasajja bano ate obubbi bwabwe appetite buli lunaku ekula mu gyekinaana babbanga muwogo nga nkoko ne baguladiwetinga ne batandika okubba embuzi ne basuumuuka ne badda ku nte bagenda okugusa olutalo nga bamenya banka kaakati bassebo basooka kweyitanga ba millionaires kati bwemuyita biliyoniya agamba lwaki onzikakkanya babbira mu trillions tebakomyawo bazze ku mataka ate bwe bajja okubba ettaka lyo tebaagala osigale ng'omoga n'obulamu nga bakola ki nga babutwala so tetukyalina mbeera gye tusobola bagumiikirizaamu tusuubire nti basobola okukyusaamu kale akolerero bakyusa bwe baba bakyuse bayinza okugaa nti kati tetubba amataka tudde ku triliyoni awo oba okola kale bwe bakyusaamu ne bagaa kale tukkeko tudde ku biliyoni oba okola kale ne bwe bagamba nti badde ku nkoko gye batandikira tuba tukola nga bannayuganda eddagala liririmu lyokka kulaba nga tubakomya ate ekyo kisoboka kikola ki nga ffe torogetinga ali mu kwanukula tali amuti ate n'omala n'omukuba amasasi n'omutta kikyoba okweka kati ebyo byonna bitulowoozesa nti maybe amawulire agamu aga insecurity gabeera state managed nga gagendereddwamu okufuna okusaawo muwaatwa bwe bayoolera abantu baffe naye nga bwe tuzze tukola tugenda kuprofilinga abantu abo bonna abakwatiddwa era tukwatagana ne ttiimu zaffe eziri ku grassroot batubuulire nti eno bawambyeyo abantu 5 bali ku police station bweti eno bawambyeyo abantu bwe bati amannya gaabwe ge gano ne gano tujja kufuna press eyawamu tubabuulire ki kyetugenda okuzzaako kale ng'egenda kufefeta Akalulu era tugituumye ttiimu Kanonye party mu protest vote kubanga twabagamba tulina okukanoonya tulina okukalonda tukakuume ate tukalwanirire kaakati mu kaseera kano tukyali mu process y'okukanoonya era twagala okwebaza honorable Namboze olw'okubeera nga agitongozza nga ate agitadde mu bodaboda sector angambye alina enteekateeka etongoza teams ezimu mu sectors zonna mu butale mu magarages mu carpentries
enteekateeka eyo tujaniriza era ngenda gitambuza n'eggwanga lyonna mu bitundu by'eggwanga ebisigadde tulabe nga tugitwala mu maaso tukanoonye. Tetusakalekera presidential candidate waffe yekka, tulina okuba ne ttiimu zinga zo zikola buli lunaku nga tutongoza ttiimu etuumiddwa ttiimu Kanoonya. Kunga Kanoonya kunga Kanoonya kunga ttiimu Kanoonya kunga. Kino kiraga nti enneeteekateeka mugitandiseeko kubanga pulezidenti yatongoza kampeyini eno n'agituuma protesti vote. Erimu ennyingo nnya. Ennyingo esooka Kanonye. Kakole ki? Gamba neighbor nti Kanonye. Mugambe nti Kanonye. Akugambye atya? Yagenda Kanoonya. Kati bw'omala okukanoonya kakole ki? Kalonde. Mugambe nti kalonde. Gamba neighbor wo. Kati bw'omala okukalonda ekiddako kakuume. Mugambe nti bw'omala okukalonda kakuume. Ngasikulaba bw'omugamba. Kati bw'omala okukakuuma singa bagezaako okukazanyiramu bakola ki? Tukabanja. Honorable Namboze bangambye ab'TZ bakupa kampeyini eyo bakanoonya bagenda okulaba nga kayinza obutatuuka ne bakabanja n'olwokuba nti beteekateekedde akaseera akatono. Mwali mufumiitiriza ku musolo oguyitibwa third party tax oba insurance. Omusolo ogwo gwa third party ab'ebidduka mmwe mukola ki? Mukusasula. Ne gukola mulimu ki? Bwe gugenda mu nsawo z'abantu ffe ng'abaguwa ddi lwe tubuuza nti lwaki tegukoze mulimu gwagwo. Kambabuulireko just ku musolo ogwo gwa third party. Third party ekikuyisa third party, first party yenze akusasula alina akamotoka ku kkubo. Second party ye insurance mwengututte gyengusasulidde. Third party ye mukozesa w'oluguudo yenna afunye obuzibu ku luguudo. Olwaleero bw'ogenda mu malwaliro gonna ojja kusangayo abaana ba boda nga baki bangi. Boda esaanyeewo n'omubiri gwe gufunye obukosefu. Naye owa third party oba second party ono insurance mwali mulabyeko nga zze okugoberera owa boda ono afunye obuzibu tumujjanjabe awone ne boda ye efunidde obuzibu ku kkubo eddewo. Sente ezo ziragawa? Sente ezo ziragawa bannaye? Zezo ze baddira ne baleeta mu bungi ne batandika obawaako emitwalo 3 ne mukuba mu ngalo. Bakubyeko millions n'obulamu babukosezza. Then ne batoolako ne babakubya layini ne musimba mitwalo 2 ne babassaako ne t-shirt nga kiriko omusajja atunula nga yebase obanga era ne musigala nga mugamba ti abaleese. Era ne babalangira nti ffe bannanyini ssente namwe ne mugamba mwe bannanyini ssente ne mwongera ne mukola ki? Ne mukuba mu ngalo. Nekyo tukikola mu bukyamu. Obukulembeze bwe tuleeta nga NUP mu Uganda empya tugenda kufuba okulaba nga omusolo gw'owadde nga gutuusa obuweereza bw'oguweeredde. Third party bw'emala okuweebwa motoka neekola akabenje ku kkubo, owa traffic kwata motoka eno etomedde mugende mu mbeera atomedde alina pamiti talina. Kati bino ebisigadde damages third party gyekole ki? Ebirabirire. N'olwaleero embeera eriwo owa motoka asasudde third party emyaka n'emyaka akoze akabenje ne bamugamba sooka oteese n'owa boda gw'otomedde.
kati wa boda n'agamba nga tetunayogera ku boda obulamu bugenda. Kati yasasudde third party n'akwata mu nsawo asasule eddwaliro lye banajjanjabiramu gwakoze eki gwatomedde. Kati oluvannyuma ne bagamba nti ate boda y'omusajja. Kati owa mmotoka y'emu abadde asasula omusolo n'adduka atunde kapolotike ajja asasule eki boda. Obwo bwonna buli az'amaanyi. Ebyo byonna bye bitulwanya, ebyo byonna bye bitambuza His Excellency Robert Kyagulanyi nga tawummula okulaba nga tubikomya. Ekyo kyabatono. So kati mmwe bannyini ye mulina kulaba nga mukuuma ekirabo ekyo, si ku lwammwe mwekka wazira ku lwa Uganda yonna. Eddoboozi lyange si ddungi honorable olwaleero. Mulaba marathon gye tulimu kumpi mwezi mulamba, teri lunaku lwetukola ki lwetuwummula. Buli lunaku obeera kazindaalo, buli lunaku. Honorable mbadde mumubuuza nti eyo gye bagambye president gy'atayitanga kyekiremesaayo, lwaki si gye tutandikira? President yabeewadde, yagambye oba mazzi oba nfuufu oba binnya, buli wamu awali Munnayuganda tujja kutuukawo. Kati nze nga Ssabakunzi wa Uganda ow'NUP, honorable, tugenda kukwatagana ekitundu ekyo president agenda tutuukayo. Naye president gajja ennaku z'omwezi 25 ab'e Mukono ku luno mulina okusoomoozebwa okunene nnyo, okunene nnyo. Nkubabbire amaniyo waffe Kanonye essanyu lyava Mukono lyaddawa oda Kanonye eri watambulira ku luguudo olukonga tasasudde third party. Muzitusaba, bazitusabya mu bukambwe nnyo. Lwaki ffe muzibanja tuzibanja nga tulinga abeegayirira? Ebyo bye tulina okukomya bassebo ne bannyabo, bye tulina okukola ki? Yensonga lwaki mulaba gavumenti ya Nakyemalira erwana nnyo okulaba nga tetwogerezeganyako nammwe. To the level that honorable numbers ofuna olukiiko lw'aba boda abagenda okukanoonya alina luleeta mu maka ge, abagamba nti nno mwekolemu omulimu mbasange gye muwangaalira. Kati singa tuli mu dduka ebyo mubimanyi. Ensonga lwaki tebaagala tuwuliziganye nammwe, buli lwe mufuna information efaanaganako bwetyo ne musituka ne mugamba nti third party ekola ki? Kitegeeza muba muzibikira pipe ezibadde zitwala mu nsawo zaabwe, si bwe guli? Muba mubagamba nti amalwaliro mugaseemu sikaani, mugaseemu eddagala, mugaseemu abasawo, kitegereka. Kati ekyo tetulina bwe tugenda kikomya okujjako nga twembulesinze enkyukakyuka ne tuleeta Gordiano Katonda gwatuwadde mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Bwe takikola abasajja bano ate obubbi bwabwe appetite buli lunaku ekula. Mu gy'ekinaana babbanga muwogo nga nkoko, ne baguladiwetinga ne batandika okubba embuzi, ne basuumuuka ne badda ku nte, bagenda okugusa olutalo nga bamenya banka. Kaakati bassebo basooka kweyitanga ba millionaires. Kati bwemuyita biliyoniya agamba lwaki onzikakkanya, babbira mu trillions. Tebakomyawo, bazze ku mataka. Ate bwe bajja okubba ettaka lyo tebaagala osigale ng'omoga n'obulamu nga bakola ki? Nga babutwala. So tetukyalina mbeera gye tusobola bagumiikirizaamu tusuubire nti basobola okukyusaamu. Kale akolerero bakyusa
bwe baba bakyuse bayinza okugamba nti tetubba amataka tudde ku triliyoni awo oba okola kale bwe bakyusamu ne bagamba kale tukkeko tudde ku biliyoni oba okola kale ne bwe bagamba nti badde ku nkoko gye batandikira tuba tukola nga bannayuganda eddagala liririmu lyokka kulaba nga tubakomya ate ekyo kisoboka kikola ki